Tolaba olwa Jose Chameleone okubeera nga munnange ashayininga. Omanyi yagamba nti nno wakushayininga munnange ate paka last eside. Kakati nno ku mulundi guno abaddeko ko n'ekifo ky'abaddemu ne mwana mwenzi munnange ate Pallaso wali nga munnange ate bali mu kweyagalamuko eruuyi eno ate nga Lydia Jasmine akyaliddeko munnange ate Shiba Kalungi asitudde munnange ate ku mwana wa Shiba muyite munnange ate Amil byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo ngenda kubeera nga byonna mbikulaga munnange mu bujjuvu esayidi so tosaanidde kubeera nga obisubwa munnange ate maaso awo kakasa nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga nako kasita obeera nga tonaba kisobole okubeera nga kitambuye ddala muganda wange. Kakati nno bampita Nati oba osobola okumpita munnange ate Jaminati esayidi wali. Kakati nno kansooke nkutegeezeko ko katambi ka Dr. Jose Chameleone muganda wange. Esayidi eno nkugambye Chameleone yabagamba n'abagamba nti nno ye wakushayininga munnange ate paka last. Yabaddeko ko n'ekifo munnange ate kye yabaddeko nga bw'ogezaako okulaba awo bambi ng'ali wali ku byenkatika kw'ossa ne muganda we munnange ate Pallaso. Omanyi Mayanja family kye ngimanyiiko bambi yeeyagala nga bw'okiwulira. Yeeyagala nnyo nga bw'okiwulira ate kasita bakwatagana muganda wange ate kabula asala. Kakati nno nga bw'ogezaako okulaba Pallaso yabadde luuyi wali kw'ossa ate ne Chameleone. Actually kankuzanyiremuko olabe munnange emboozi ze babadde banyumyawo. Yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Chameleone nkugambye abadde ayaka nga bw'ogezaako okulaba wabaddewo ko ekifo kye wabaddemu munnange nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno kankwongereyoko kakati nno akatambi ke nkutte ak'okulala ke k'omwana muwala munnange ate muyite Lydia Jasmine. Kakati nno bambi asitukiddemu wali. Jjukira nti nno mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi yabadde n'ekivvulu. Kakati nno Lydia Jasmine ye kyakoze agambye nti nno nedda leka munnange ate nsitukiremu wali n'agenda munnange ate mu maka ga Shiba Kalungi era ng'aguze tebo nga bw'ogezaako okulaba. Actually bambi abadde agoyingamuko wali crazy n'omwana munnange ate owa Shiba. Jjukira nti nno gwe mulundi gwe munnange ate ogusoose okubeera nga amukwatako ko wali muganda wange. Kale kwegamba bibadde webityo embeera bw'etyo bw'ebadde wali mu katambi nga bw'ogezaako okulaba. Yoyo nno munnange mwana muwala Lydia Jasmine nga bw'abadde akyaliddeko munnange ate omuyimbi Shiba Kalungi era n'agula tebo munnange ate mu kivvulu ekya Shiba Kalungi. Jjukira nti nno kigenda kubeera nga kyapeninga. Nja kubanga nkuwa update yonna enaaba efaayo esayidi eyo. Kakasa nti nno gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere muganda wange. Ojja kubeera nga ofuna update yonna yonna wano ku Jaminati Yugi. Nzikiriza ate nkomewo ko maaso awo n'ebirala.